kulika ennyo mukumula mwoko tukyeyongerayo programu muntu w'abantu mukomera muno otandise okumanyira okozemu emikwano nkozemu emikwano naye nekiwola bali bakiyita Fatima nga kyo bakikwatira nakyo ku airport naye nga kyali kigenda ku mbaga bazungu babi nnyo naye nabo kyo tekyali kijja Uganda kyali kigenda Sri Lanka naye nga naye passport gyakozesa siye kirabika na Google oba simanyi kye bamukwatira naye nga yali agenda baminga alina ne gawuni y'ebiki yeetegese agenda ku meeting a boyfriend bakole embaga ne bamukwata ng'ogyeko okubasibiraawo kibonerezo ki kye baabawa mwakolanga bikimu tewali bwakeranga nga mukolanga nga tuko waliwo okola nga oba oyagala kusoma n'ogenda n'osoma kati wabanga toyagadde kusoma n'okilininga naye nga bwaba okilininga wonna wayonje watemagana we wati kati nze nagendako mu class ya fine art nembeera ngeyo nga nsiga ku lwokusatu nga batusasula naye nga tebatuwa cash nga baziteeka batugulirawo za account oba wa kati account eyo nga olwokusatu lwalinga lunaku lwa ku shoppinga nga naye tetugenda ne tugula ebintu baleetaka olupapula ng'olwo notikinga nti njagalayo kooko njagalayo apples bazituwanga emicungwa bagituwanga njagalayo ne toothpaste banne bali bagaba ebintu sagana kunsibirako wano bagaba empale bagaba obulega bagaba toothpaste bagaba padi bagaba tamponi wamala bbanga ki mukomera balyoke bakutwale mu kooti obanga 1 week oba 1 week ne bantwala mu kooti ne bansalira wakkiriza omusango wano nga mugenda munda omusajja yagamba oba wasasulirwa ono solista nanga omanyi bwe bakubuuza gamba nti ye gamba oli guilty kyekyoka kyenayogera naye nze nakankanira mukaguli naye wane waffe bw'okkiriza ate abatusingako balooya bagamba nti oba okola nsobi olina kwegaana kati eyo wali obukakafu obujjawa nti bwe nzikiriza bajja kunsalira ekibonerezo kitono nze natya looya oba bw'okkiriza eyeeri nga bamusasula nnyo naye nga bwe twali tugenda gamba gwe gamba ye banziza ku mpingu empingu bannaye zazimanyira buli we bazireetanga nga nfa kati bwe tubeera mu kkomera wano ng'ogenda mu kooti erinnya lyo liba lyakuvaako obeera n'ennamba VM katabo banjijukira VM 6018 iliga nga seerabye kalifu omwekyo nga takisiimuddemu lwakuba ndowooza busungu nanyiiga nnyo VM kati bwe tuba tufuluma nga bagamba atandika okusoma VM 5019 oga yes nga bakola roll call mu class VM 6018 nengamwendi guni fena olobasi neryokusoma omusajja n'agamba nti Later Kalanzi, you did this and this impersonation. Do you have anything to say? Guilty. Yeah. Chawali no kwogera. You chibangabi. Nanga gwe toyogera bingi. Yogera kimu guilty. Era bagamba anything to say nga guilty. Omusajja omukazi yasooka okwogera yali ajogedde ng'egenda kuba ya 6 months ntola okuba wakola bwoti n'okwata passport etaliyo ng'ate ogenda biki ogenda kumala sentence ya myezi 6 omulala kyava sikonaga no Leila Kalanzi wa myezi bwegiti wabbanga bweriti nakubuukidde saakulaze strip search ekimanyi bali batubiddeko e Bulaaya omanyi bwe bakola abantu nga banagenda munda bagenda strip search yeriwa strip search bakwaza kwekwaza banjaza wano nga nyingira mu Bronzefield muline ekkomereddene nenga tugenda bakikola nga tugenda mu court yetya ogenda mu karoom oline officer gamba nti sanyo jako court eyo jako browse jaka kalega tusose wagulolo jaka kalega okampe akalega nakakwata buno sibe buti bwakalega nagira ati nakachisa nasoka kudiza kalega nokazako nozako tupu nozako aina kuba mukyala abami bambe babakebera ne tutandike no wansi olimba nawe tebakufira nge Bulaaya abadde ation Sanyumaruka, can you give me your skirt? Give me the nika. Okay, nakwata nikayo nagira ati najikebera can you turn around anonya muki munika ndo oba bom ayikalinga nonyambo njagala nkulire nti najikebera gwe eriyo yambadde otya olinako byabagulu nagamba turn around bend worst experience yeyo bamala okusalira emyezi 3 ojjao kati otegera nti ndi mutaka kumala bbanga lino mu kkomera
tubeera mugundi mubeera mu gundi babeera batusomesa kati lumu baali batusomesa omusajja n'agamba nti mulimu kumwe be bakwatira ku airport oba nga mukooye mwagala kudda wammwe tulina ekintu kye bayita early release neŋŋamba wangi nti early release baba bakusalidde emyezi eba halfway your sentence baba kati nze baali bansalidde 3 nagamba ojuza form bweti ne bweti notubuulira details zo netukugulira ticket netukuzaayo nga nkwata form nga njijuza namalayo mwezi gumu n'ekitundu Leila Kalanze yali ku airport ne Leila Kalanze yatuka Entebbe babiri banjawulo lwaki nagaye tonsibire wantu weeks 2 nga sina kinnange okijjukidde ekizigo omuddugavu Kongo kubanga ebintu byange byonna babinzigyeko kati nzire mutangale ntya nate nabadde nkubuuza Leila nombuzaabuza nti Leila yali afaanagana ne oli gwe yajjako passport kati ng'akyuse ayeruse passport yali emuyisaawo gye bamukwata nayo passport gye nalina ate yali ya muddugavu teyali ya mweru teyali ya jini kitegeeza gwe wali mweru naye ng'onaali muno nga muddugavu naye ekyo tekikwasa nnyindo eyo yatwawula kati omaze okwesiga ekizigo kyo okyusa onyirira bakusiba nzira mungira nenzirayo kukigenyagenya Fatima gwe nagaye mukwano gwange akoze ku early release bamututte neŋŋamba what nezange nezijja nenkomawo ne banteka ku nnyonyi era ne ban strip searchinga ne banziriza ebintu byange ebimu babijjamu okwana abantu abakola ku reception mulimu n'abaddugavu babyeriira bateka kuba bali chocolates z'abaana bange kuba zaali nnyingi nga nkwata kasawo kange banziriza ebifaananyi nalinamu ebifaananyi abagenyi bajjanga ne bankyalira nga director waffe oba akayimbira Dramaactors bakkirizayo abagenyi kasita oba mutuuze details zo nnungi biki bajja ne bankyalira Mwami Kageme yajja director waffe owe UK ekyali kyangu nnyo okukyalira Leila kuba amakomera geeri simanyi oba naagakono bwe gali naye gaali mazibu okuyitamu okugenda okulaba omuntu kusooka basobola kulowooza bingi ku ggwe agenda omukyalira okuggyako nga okugenda okukyalira omuntu bw'atyo olina okuba nga olina obutuuze era nga bwekakasa mbulina nga byonna balina okusooka obibuuliriza n'okubuuliriza ku muntu oli yennyini nannyini ye aliwaati kola ane bidala byakola yingiza abantu akola ebintu bingi nenkimanya nti kiyinza okututwalira kabanga era nemugumya nemugamba ntoba nakutya nomulala yajja nankyalira muganda wa Jean musawo Betty Namatovu yajja nankyalira nensanyuka nange early release biki nga nfuluma UK nga nkomawo saagula ku tiketi yange eri gye nagula yafiiraawo kyenanyumirwamu mu early release eno oba mu kugulira tiketi bakuwa wanuwe naye nze nalinja kusooka Addis Ababa kuba nagula gundi ya Ethiopian Airlines ne bangulira BS tulanga kuko Leila waabwe nga netulira nga ndya mmere nga bwe nkwata bu video mu nnyonyi wano wotuula nawe ne baneeno abatuukirivu nedda bantuuza mabega ddala bwomu ne banga Leila you'll be sitting there omukazi yamperekera okuva ku komera nengamba bateka tukukomera kunyonyi bagenda kunkola batya ngolonga batulimbye mbu ogenda naye ne Uganda nayogerayo nti bakuziza nti obadde mukomera nengamba singa omukazi tetugenda fembi mama bagenda okunkuba mu lupapula mu bugoye bw'oluli bwe wali oyambadde ye kuba bwe nalina neyalikira bukedde nengamba bagenda okunkuba mu lupapula nga manye omukazi ngenda genda naye ku airport agambe ono abadde mukomera biki bamusibira kino nakino omukazi yakoma Heathrow ku airport na handing over awo ne batandika okuntreating obulala bankoledde travel document olwo passport y'omwala yasigala eri ku court taddayo girabako omwala kyali UK munaye ngankoma okunonga bakayimbira bantegekedde sokolekereira mbuuse bingi ku nnyonyi walingako olowooza ki ng'ogamba kakati bwentuuka bani abagenda okunyaniza oba wali ocommunicate nze nabo n'obagamba nti bannange enzija bantadde nabagamba nti bantadde naye saamanya bagenda kubaawo ku airport nekirala nagenda okudda nga during the course nga nafiirwa brother wange nga bambi yafa bamuziika neŋaba naye wagenda kutunula ntya mukazi watumamye bayakola atya ye kati bwentuuka nsanyuke nkole ntya ogenda otuuka ku kisaawe ngenda okutuuka ku kisaawe ng'ekiri wali
kati nga kunyonyi twajja n'obwana obunnauganda bujja bwogera oluganda nensanyuka mama ndabye abewaffe bogera bannange banyongere ku kooko bampe ku nyama Leila akomawo nga si oli omunyirivu abadde aweereza banne ebifaananyi ogwa mu bantu ba Uganda batandika okugeya katuwummule tudda